Mwebale nnyo okwekumira ku Luganda Radio Podcast. Amannya nga bulijjo Martin Muganzi, wano ku Luganda Radio Podcast, omwanjuzi nga bulijjo era omutontomi wammwe nga luno tukomyewo ate n'akatabo kaffe Bazibumbira. Twamaliriza paati yaffe oba ekitundu kyaffe ekisooka, kaakati ate katuyingire ekitundu ekyokubiri tulabe. Kitundu ekyokubiri ekya Bazibumbira. Bazibumbira afuuka mulekwa. Omugole nga kyajje ave mu kisenge, Kaawonawo yawa abakyala be amateeka kwe banaakolera, anti ng'amanyi nti k'onooweeka tokalinda kusaaba ttaka, era ekyamukozesa atyo lwakuba mwannyina omukulu yali anaatera okuddayo ewaabwe empigi, ate nga Kaawonawo yayagala alage abakyala amateeka gano g'abawadde ng'ayambibwako mulamu waabwe, bonna gwe baali bamanyi nti muntu mugezi okuva lwe yali atandise okumera envi. Nga batudde ku lujjuliro ku kyeggulo, omwami yatandikiriza mpola nti, bakyala, nina kye njagala okubagamba nga ne mulamu wammwe awulira. Njagala amaka gano gabe ga ddembe, saagala mireekaano n'okuwulira nga muyomba ng'obwana obuto. Bwe wabaawo ekisobye ng'omuntu ajja ambuulira, so si kwewa buyinza. Naye ate mumanye nti nange nina amaaso era nina amatu. Saagala mufuuke ba lugambo. Ebintu bingi njijanga kubyerabira nzekka. Akagambo nnaako yali akayize mu lutalo era yakoogeranga n'akaggumiza n'obuyinza bwonna obw'omusajja Ssemaka. Ng'amaze okubalinda okussa omukka, yeeyongera mu maaso n'ebiragiro bye nti mussaŋŋanamu ekitiibwa era si kuyitiŋŋaana Dina. Wano mwannyina we yamuliira ekimuli nti, maama, ng'oli mukazi wattu mujja wange bwampita Dina nga ndi muwala we? Omugole kwe kuyimusa amaaso n'atunuulira Susaana nga bw'amubigula, ate n'agakyusa okugasimba omwami we, yenna nga bw'amukimba, ate nga bw'amuwa amagezi nti, gamba ti munno omuyita akaddulubaale, naye mwami ndowooza ogamba nti sifumbangako na bannange. Nalinda by'amaka agasinga gano, naye siwulirangayo mwami awa mateeka nga gano. Genda ggwe maaso, togamba nti omugole yayombedde ku mmere. Omanyi, Dina yalina akazigo mu kamwa, kyokka mulamu we yamuwabula nti, nedda naawe olimba. Omwami abadde akujjukiza ky'osaana okukola, oba okimanyi? Yama, ani yamanya byonna. Nannyinimu ebyo teyabyanukula, wabula yeeyongera mu maaso n'amateeka ge nti, baakufumbanga biyungu sabbiiti. Bwe yavaawo kwe kwawula mu lusuku, mukyala muto ye yaweebwa entembo, ate omwo nga mwe muli n'ebikajjo bya Bazibumbira. Akasuku akaalekerwa Susaana kaali kasingamu mbidde, ate nga n'obutooketooke bwankagu obusigaddemu bwaliibwadde ebiwuka, era nga buyinza n'okugwa ng'omutamiivu assizza omukka. N'omusiri gwa lumonde omuto ogwaweebwa Dina, mukazi wattu Susaana yasigaza kinnanga. Kyokka Susaana teyanyega, era olwamala okulya ng'ayita Bazibumbira eyali agenze mu kisenge kye yali amanyidde ekyali ku ludda olw'amalebe gye baasulanga, nga Dina tannajja. Olwatuuka mu kisenge kyabwe eky'ebyayi nga beesonseka mu bukunta bwabwe nga bazikiza katadde oba ne mulamu waabwe ng'atandika kweyalira awo mu ddiiro, era olwamala ng'awa mukyala muto akataala. Omanyi, mu nju mwalimu obutaala bubiri bwokka. Atere
ayalirewo omwami naye aba atuuka ati mu mulyango gw'ekisenge kye oguwojjolo ne guva eri ne guzikiza ettaala bevvu. Amangu ago omugole kwe kwesooza nga bwe yeevuma ekyamulesaayo ettaala ye ey'omukono. Ekyokusaalirwa akabiriiti kokka akaali kasigadde mu nju kaalimu akati kamu bwe kati. Ate Susaana nga yakalina kubanga ye yalina omwana ate nga yafumba. Omugole yamala eddakiika eziwerako ng'akyayimiridde awo mu mulyango alowoolereza ekyokukola. Ekizikiza kyali kikutte mu nju. Mulamu bwe ne bba nabo baali basirise ng'abataliiwo. Newankubadde Susaana yali tannafuluma naye teyanyega. Ye musajja wattu Bazibumbira yali ali mbattansejjere ng'anyumirwa birooto. Eno ye yali entandikwa y'ekizikiza ekyakwatira ddala mu maka ga Kaawonawo okumala ebbanga lyonna. Omwami yalaba omugole atongojjedde ate nga ye ayagala kussa luba wansi kwe kumugamba nti bw'oyita munno akuwe ekibiriiti ndaba yakirina. Ozze mu kutangaala butangaazi oba si ekyo genda mufumbira okuma omuliro. Naye amagezi ago mukyala muto teyagasiima era n'akaayuukira nnyinimu nti tontangaaza. Si nze nakugaana okugula ettaala ezitunulwako maama. Ye omusajja nga ggwe amanyi n'okuwa amateeka obulwotya ettaala ey'omukono. Mbo bw'osaba munne ekibiriiti oyo omukazi gw'olaba yeepimye nnyinza ntya okumutambaala era siyinza kugenda mu buno bufumbiro bwammwe sikwatibwa abasezi mu maaso. Dina waba obulamu nkyabwagala. Oba tosula ku butali bwale genda eri ewa mukazi wo. Manya ewa mukyala mukulu. Nze nno ebyo ebitiibwa tebinkubye. Awo omugole yaliirawo ddala ng'akyeronda ng'obukya. Kyokka omwami yalaga empisa n'akamala kubanga ye teyanyega. Sirikira ddala becce. Ate naawe obusungu obumanyi bulinga binyeebwa bibimba ne bikka. Omukazi yakanda kwerumaaluma nga tewali amwanukula. Yalwadda ne yennyula n'agenda mu ffumbiro. Kaabula kata asange ng'omuliro guzikidde. Olw'okutya ebweru yaleka n'oluggi lw'emiryango taluzizza nawo. Abaasigala mu nju baagabana nsiri na mpewo. Naye era musajja wattu Kaawonawo teyanyega. Mu kuva mu ffumbiro Dina yajja awemberedde akataala naye aba atuuka ati mu mulyango ekintu ne kimusala bekkatu. Yabuuka mangu beccopa. Eno nga bw'azuukusa n'ab'emagombe nti nnyabo. Kaawonawo yakebuka mangu nti kiki? Yagenda okulaba ng'alaba ekintu ekyemululira awo okumpi n'ekiteeko ky'ensuwa. Kwe kugamba mwannyina nti linnya ku kigere ekisajja. Kyokka bwe yajjawo ensuwa teyalaba kuba omutemu lyakutte. Naye kyategerekeka mangu nti Dina asaliddwa ekisubi. Mu lutalo Kaawonawo yali ayigiddeyo ku magezi g'okuwa obuyambi ow'amangu omuntu alumiddwa omusota mu ngeri eyo. Kyeyava addira akataala n'ayokya awaali ekiwundu. Mu keetala ako we yayitira ne Susaana naye omulwadde yakomba kwerima mbu kubanga Susaana ye yali amusindikidde omulabo ono. Ne Susaana olwawulira ebyo teyategana kujja era teyajja luba wansi anti naawe ozimanyi eziruma munno bwe zitakulobera webaka. Ku ludda lw'ekyalo eyo yaliyo omusajja omukulu tebyetisse. Mbu ono mu kuvumula abalumiddwa emisota tamanyiiyo banne mbu ng'ayinza n'okugiyita n'alondamu ogwazizza omusango. Eyo nno gye baatwala Dina era ekyandibadde ekikuba nsiko tabyetisse yabalyako mbuzi nnamba ne sseggwanga eya lujumba. Sseggwanga eno eyatwalibwa omwami
yaginyaga ku Susaana. Era eno ye yali entandikwa y'okubonaabona kwa Susaana. Susaana eyali ateeberezebwa okubanga yasindise omusota guno baateesa okumwatulira nga tebajja kweteekera kuddaku eyatta omwami nakimanya. Erina gwe baatuma okugenda okwatulira Susaana obulogo. Mukazi wattu Susaana lwabutanyega ekiro ekyo kyonna yasula n'enkumuliitu y'ebirowoozo era teyakomba ku mpeke ya tulo. Yasula alowooza oba asiba agende naye ate nga talina gwanalekera mwana we. Kyokka yakeera ku lubimbi. Ne Erina naye teyaluwa ng'atuuse. Yamwebaliza muli nti maama weebale yii olina amaanyi. Olaba olima nga munno agenda kufa. Mukazi wattu ne bwe baagambye nti gwe omuloga tewali ayinza kugaanira. Naye nno nga Susaana kiggwolangira otyo. Anti Susaana ono lwakuba mutono naye nga tanywa guteeka. Era ye teyaddamu kigambo kyonna wabula okuviira Erina mu luyi lwe bayita tonziriranga. Erina naye ng'atandika kwerwanako ekigo kyani kya Susaana kyani kya Erina enduulu walalala. Kaawonawo okugenda okutuuka ng'omukyala yali kungulu. Naye kwe kuva mu lusambagire olusajja amaze Susaana emmere. Ekiro ekitalo omusajja wattu yaseerera ku mugogo n'agwa ekigo kya bugazi. Omutwe ne gugwa mu nkolokolo y'ekitooke ne gulaalira wakati w'endu z'ebitooke envubuka. Yakandanga kugusikayo nga bwereere. Mwannyina yadda mu kufunya kakokola tondeka nnyuma ekiwummulo ka. Abaali bazze okulaba omulwadde badda mu kudduukirira. Naye okugenda okutuuka ku Kaawonawo nga yenna afumye n'ebbala. Amangota nga ge galinga amangota. Ate ng'eno obugere we busambagala. Omusajja nga n'amaaso gamumyuse okukirako agendegeya. Susaana olwo nno ye nga yali yamazeemu dda omusulo. Amagezi ge yali asaze kwe kugenda alinnye bbaasi mpaawo atalikaaba ng'egudde. Emutuuse ewaabwe. Naye okufaanana nga bbaasi zonna mu nnaku ezo nga mpaawo atalikaaba yakutambulira butambulizi emitala emirungi 8. N'olwekyo Susaana yakutulira eyo mu buwunjubunju. Oluusi yaggukiranga mu nnimiro z'abantu ate olulala yeesanga ng'ali mu nsiko. Yali asigazaayo mayiro nga ziizo ne baleeta ekire ky'enkuba sinziggu. Kyokka singa tekwali kuba na mwana teyandyegamye. Awo olwaleero we tugenda okukoma. Era nga ye ddala Bazibumbira atandikidde ddala. Tutandise okulaba biki ebinadde oba okulozaako kye twandiyize okulozaako ebigenda okubeera mu katabo kano. Nga mu kusookera ddala tulabye omwami engeri gye yafuukamu kaddulubaali aleese omukyala n'ebyatuukawo embeera eyaliwo ekiro ekyo Dina amale okusalibwa ekisubi oba kye tuyita omusota gumale okumusala oba okumuluma ate n'ebyaddirira nga buli omu alowooza nti Dina nga buli omu alowooza nti Susaana yali akikoze. Tulabye ate okuwoolera Kaawonawo kwe yali ataddewo ng'omusajja Omuseveni ng'ebintu by'okuketta n'okuwoolera ng'abitegeera bulungi nnyo agenze yeekubye mu bbaasi mpaawo atalikaaba alondoola omukyala ono okulaba gy'anaalaga. Ate tulabye ne Susaana obukujjukujju n'obwannalukalala bwe yaliko n'obutanyigirwa mu nnoga okulaba nga asobola okugenda mu maaso n'obulamu bwe okuva ku ebyo omwami we Kaawonawo bye yali asazeewo eby'okuwasa omukyala omulala. Tujja kuba twongerako akatundu ak'okubiri mu kitundu kino kye tulimu kye tunuulira wiiki ejja oba omulundi ogujja we tunaddamu okukwatagana. Abakuume atakuumira mpeera kansuubire muli mu kunyumirwa akatabo kaffe kano akabazibumbira ate tuddemu tulabagana omulundi omulala mweraba.